Andi obuzibu bwa General Museveni bwasanga mu byalo eno kyonna kiwulirako mba NRM nga bakyogera omu ku bo yalina mwogezi wa NRM yavaayo n'agamba nti tukooya okusomba abantu batwalira pulezidenti nga bava mu byalo ebirala. Ekyo nakyo kituufu kikolebwa? Bantu basombebwa? Ekintu ekyo bakikola, basomba abantu naddala bamobilize abato baba baagala nabo mbu batekewo embeera nti bakola era balina abantu olubagamba nti leeta nti pulezidenti ajja wali kati wano tuli ludda tetuli wano Katooke naye oyinza okusanga ab'emikono bw'aba pulezidenti nga wakujja wano Katooke nga ab'emikono be bali wano nga batuuse nga babalese mu bbaasi oba nga bagenze ku masomero bayoddeyo abaana ne babeerawo miti oba katimba n'okukamenya bakamenya anti bambi baagala okulaba ku pulezidenti naye kyenkugambye ekyenjawulo kyokka kye tulina feka abamyoka bootcamp fe abakiina era fe abakiyiya ndooza Mukama yatuviirayo tukikole tugenda kuba n'abantu mu Wakiso district kaŋŋambe nti bwe tuba tulinamu abagenda okuba abalonzi 3.5 ffe tuteeka okubaako n'emitwalo gyaffe 3 oba 2.8 nga shuwadiru nga baffe ate nga bali mu structure zaffe era nga tugenda kutambula nabo okuva leero wano wenjogerera paka ku lunaku lw'okulonda abo abantu tugenda kubeera nga tubalina nga ate tetubata. Fig Media. Omulungi ali ku Fig Media ogamba nti yenda gy'oli kansulenti bwe kimu kitambula bulungi amannya Shafik Luwanga nzaaliwo tubeerawo wano ne twogera ku nsonga naddala ez'ebyobufuzi ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda akalulu kabindabinda ebibiina ebyenjawulo akamyufu tukalabye abali mu vetting process tuziraba abakulembeze abagenda okwesimbawo ku ntebe ennene nabo batandise okubeera nga bavaayo wamu n'okulaga ebipande ebigenda okuba nga bikozesebwa. Ndi ne Tamale Henry wamu ne Hassan Musa ku kamera ate twogere ku nsonga ez'enjawulo eziri mu ggwanga lyattu lino Uganda. Olunaku lwaleero tuli ne banna National Resistance Movement nga bali mu kaweefube ow'okulaba nga banoonyeza General Museveni akalulu bingi betwagala tubere nga twogerako nga twabasuubiza nti tugenda kuba nga tutuukira buli kibiina okulaba wa we batuuse na ngeri ki gye bateeseteese okulaba nga bavuganya mu kalulu kano. Tubeebaza mwenna abatugoberera mu mikutu egy'enjawulo mwebale nnyo mwebere ddala ate mukola kyamaanyi nnyo ddala. Neesimye okuba naawe. Nsaba bannayuganda obambuulizeeko ate obabuulire kisinza okunsanyusa nti olina erinnya ly'Owenkima manye nze neddira nkima nsaba obambuulizeeko. Abatuwuliriza oba abatulaba tusanyuse okuba nammwe oba okutuwulira nga tuli ku mukutu guno gwe bayitaani Fig Media. Tusanyuse nnyo okubeera wano ku makya ga leero. Mpozi amannya gange nze mukyala Rose Musumba Lubega Eke Rose Kafeero ebyo stage name oba linnya ly'ebyobufuzi erya Kafeero linnya lya byabufuzi. Kati Kafeero olifuna lwaki lwakuba olw'omuyimbi? Eryo erinnya nalifuna lwakubanga menta wange mu byobufuzi yali ye Kafeero. Yali menta wange mu byobufuzi n'olw'ensonga eyo nenkalako erinnya eryo naye nga nze mukyala Rose Lubega omwami wange Musumba ate nga wangabi. Amina neyanziza neyanzege. NRM osinga kuwangalira Lubaga Wakiso? Mpangalira mu district ezo zombi. Mu Lubaga mwenkulidde era mwempangalidde ebiseera ebisinga mu Lubaga division mu Lukago nakulabye mwempangalidde nnyo ebiseera ebisinga naye kati ne mu Wakiso ninayo omukono nina wali up country yange mu Wakiso muno. Neyanziza neyazege nga tetunnaba kugenda kwogera ku okukunga n'engeri gye mugenda okunoonyeza mu General Museveni akalulu. Akalulu bw'okalaba kati we kayimiridde ebbugumu eririmu akamyufu ak'NRM ebifo ebisinga biwedde olaba waliwo step ahead? Tugezaako okulaba nga tubeera ne step ahead
nga bwomanyi ebyobufuzi bya Uganda si byangu ate buli mwaka bikyuka. Kati buli mwaka bikyuka kati byakyuse. Kati ebyobufuzi by'ennaku zino ebiriwo birala nnyo si bye biri ebyabajjajjaffe. Birala ddala naye Omuganda agamba nti bw'olaba enswa ekyusizza amaaso nga naawe okyusa envubo kati naffe twayekyusizza. Naffe tulina kugendera ku ebyo ebikola ki ebiriwo embeera yennyini eriwo eyo ey'abavubuka gye mutuleseko amaanyi naffe etugyeyo newankwadde tukuliridde mu myaka naye naffe tulina okubeera abafayita. So nammwe mukira nti abavubuka amaanyi bagaleese? Naffe tulina okubeera abavubuka mutuleseko amaanyi naye naffe tetutudde tulina okubeera abafayita era naffe twayungudde era nze nnina ejje eririmu buli kyomanyi omukadde mwali n'abato mwebali nga naffe twagala tubinsanye n'abo abavubuka kwegamba abeefudde ab'enjawulo oba bakiwaki abeefudde ab'ettabbu abafudde abattabbu tugenda kugwisanya bwenyi. Muyinawo enteekateeka oba essuubi ery'okukyusa abavubuka bano abaagala okuba nti bemugamba nti abafuusa ab'ettabbu ne badda ku sayidi yammwe? Enteekateeka tugiyina y'amaanyi nnyo okuviira ddala wansi ku grassroot era kyova olaba kati Mzee Museveni yatandise okukwata ku ghettos ate era nga tetutudde tugenda kubakwatirako ddala okuva kuba kakati mu sayidi eyo ey'abavubuka beefudde nnyo bakiwagi ne bateeka n'okutandika okuteekawo ebintu eby'enjawulo ng'amagaali kati tulinda n'ebirala mamotoka amapikipiki byonna bajjandoza bikola naye era naffe tetutidde era naffe buli kyeba pulaninga kyetupulaninga weba gaali naffe tugita kati tuziyina bweba piki weba motoka byonna tujja kubikola tugwisanye obwenyi kyova olaba ffe ng'abamuyoka bootcamp lwaki ffe tweyita bamuyoka bootcamp awo nga tutaakuba tujjawo kuba njagala twogere ku muyoka bootcamp yo nga yo nsaba owunzikene kino tutandike muyoka waliwo press conference gyetwalabye yabadde Canada y'omukulu Robert Kyagulanyi akulira National Unity Platform yagambye nti newe kinaaba kyetaagisa kukwata muntu kubalumba basobola okubalumba ate ne bakola ki kitegeeza nti ne mukyammwe kyemubadde musinga NUP eraga nti ekisobola okusinziira ku Robert Kyagulanyi emuntu bagenda gikwata. Are you ready for that? Kakati oyo mwana oyo byayogera tamanyi NRM kyekitegeeza tategeera kikyeri sigambi titategeera tamanyi kye NRM kyekitegeeza naye singa anaakitegeera ajja kunaaba engalo zaabeerenga omulamuzi ava okusala ogwa okufa ajja kugamba nti NRM kubanga yo NRM giraba edduka gwe NRM ebeera yalowooza dda ekintu pulogulaamu y'emyaka 5 mu maaso nga gwe bw'otandika ogirowoozaako kakati ebyo byonna byapulaninga oba byalowooza nti bisoboka babimanya dda emabega emyaka 5 nti ye byalowooza era byapulaninga so ayinza okuba bipulaninga ng'era bw'alowooza naye okubituukiriza buzibu nnyo awo tewaliiwo wadde akasekesa akenkana empeke y'akalo kankubulire gweraba NRM dduka era nze nkubiriza abavubuka tetugaanye bagamba kimala eno gavumenti bweriba yakukyuka ejja kukyuka mu budde obwo obutuufu nga butuuse mu budde bwayo obutuufu era abavubuka abo abanuupu oba aba tiimu endala yonna balituuka ku buwanguzi obwo bwe balowooza era bali bweyagaliramu naye basooke bakkakkane batambulire ku kino ekiriwo kubanga eno yo NRM mu muliro. So obudde obutuufu bubutuukadde babulinde bulinzi balinde Katonda yasalawo kubanga Katonda yagaba obukulembeze ekyo kituufu. Okay, neyanziza njagala tudde ku muyoka okisooka onnyonnyole bannayuganda bannyabo ne bassebo abampuliriza muyoka ebaddewo emabega akaseera era Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ye muyoka kitegeeza Museveni Yoweri Kaguta
era Muyoka eruddewo nga operating wano e Kampala district okumala emyaka 15 ebisanja bisatu. Yes, naye tubadde tuli mu Kampala mwokka. Naye this round up twasazeewo ne tugamba nedda katutwekinge ku mukono tugendeko ne Wakiso olw'ensonga zaffe nti tubadde tulaba nga bano abavubuka bammwe bano naddala ab'opposition kwegamba nga batuleeseeko kye bayita ejjagaliko oba nga batuleeseeko kye balaga nti maanyi. Kakati ffe nga Muyoka ejje lya President Museveni ery'oku ttaka eritali bali bamukwata mundu naffe ne tugamba nedda tetujja kutumirwa mwana katwambale engatto era mpozi bwe tunaabanga tuba tutte ku mukolo gwaffe ogugenda okubayo ennaku z'omwezi nga 9 nga tulonkinga Wakiso ddala mugenda kutegeera nti naffe tuli bakigatto era twazze tusiibudde nga tuzze kuzza NRM ku ntikko ate nga ye gurupu yokka oba lyejje lyokka oba oyagala oba toyagala erigenda okuzza NRM ku ntikko kubanga ffe tulina structure va kuzaffe eza NRM munda mu kibiina naye na zino nazo za NRM nga ffe abamuyoka naye zanjawulo omukko twazze nga tetuli ba bulijjo. So leero muli banjawulo. Tuli banjawulo omukko. Ekisanja kiwedde kyekisanja kye twasooka okulaba nga NRM teyina muntu gwereese w'amaanyi mu Wakiso mu bifo ebinene. Guno omulundi waliwo essuubi. Mu bifo ebinene byebiriwo. Ebifo bye tusobola okugamba nti member wa parliament, meya, ebifo ebyo temuyinaamu. Eyo yennyini ensonga eyatuleese. Ffe abamuyoka butukamu tujje mu Wakiso muno. Tulabe nga tukukunulayo abakukunavu. Abo be mwali mugobyemu. Abo gundi bannaffe ab'opposition abaali bagoba NRM mu Wakiso eyo yensonga eyandeese. So guno omulundi tusuubire nti tugenda kulaba ku competition ey'amaanyi kwa omulundi ogwedde tetugirabye omwaka ogwe kisanja ekiwedde. Era njagala nga ntegeeza abatuwuliriza oba abatulaba ti guno gwe mulundi gwe mugenda okulaba ku kintu kye bayita kafuumula mpawu mu byobufuzi. Tugenda ku waakiri n'omuddo gujja kukutuka naye nga tuteeka okufuna ababaka wano mu Wakiso ne Kampala. Temuyinza kututuulako bwe mutyo ne muleeta obubiina ne mubututuuza ku mutwe nga ddala nga bantu nga ffe nga tukyaliyo. Ekyo nedda tugenda kulwana. Waliwo kye njagala tutunuulire mu Wakiso muzze mulaye nga muwenja akalulu naye Wakiso ng'oggyeko member wa parliament owa district ye mubadde mumulina n'omukyala nga mumulina ne meya nga mumulina ndowooza meya wa municipality yabadde meya wa district yabadde abasumbuwa Matiya Lwanga Bwanika ye yabadde ekintu yakiwamba ebifo ebyo mubadde mubirina nekituuka ekiseera ne muluzinga ekifo kya member wa parliament owa district ano mwasooka luluzinga wa municipality nekijja ekyo nekivaawo nekidda mu Democratic Party paka wekikyuse nekijja mu NUP kati Wakiso n'omukyala we twali tumanyi nti w'amaanyi omuntu najja nti tumumanyi n'atwala kati nteekateeka ki gye mulina mu Wakiso nga tunaba kulumba Kampala. Wakiso tulina enteekateeka ey'amaanyi era ey'omuggundu okusinziira bamemba ba parliament baffe ba aspirant abayiseemu kamyufu kaffe abo abantu be twaleese bamukwata ngabo tugenda kubabeerako paka nga bawangudde olw'ensonga tubayinamu obwesigwa ate bayimiridde tusuubira nti bannaffe ababadde mu bifo ebyo tujja kubasesetula baveewo. Mukyala Rosemary akomyewo? Mukyala Rosemary Ssenindi teyakomyewo. Alabika ali retired. Yakkiriza ayinza okuba yasalawo kakole emirala ejja pate bino abirekere endowooza ate abalala abakyabimuleese tuleese omukyala bamuyita Kayesu Beth. Kayesu Beth ye yayise mu kamyufu kaffe mu Wakiso district ku Kyabakyala. So yajja okuvuganya. Yes.
Okay, katulinde ebine ebirala tebinaba kubanga bisalawo naye wekibanga bwe mutemulese ekifo ekisinga obbasombwa kyekya district mayor LC5 ekyo kyo mukitegeese mutya? Ekyo twayisizaamu era omubaka waffe gwe tusuubira nti ayinza otukolera obulungi Ian Kyeyune akomyewo yakomyewo nalona mutima omanyi nti Ian nasomera kuzamuzaamu awo 2 nali mu P5 nga gwempandiika ni meeya wa Wakiso nga gwemanyi so he's back yes okulaba ng'ekifo akitwala era tuli mabegawe nnyo era abakulu abo bonna gye bali mbakubiriza batunoonyeko batwegatteko tubateekeko ekikono tulabe nga tubatuusa mu ntebe ze twagala batuulemu. Bwendaba mu NRM mubuusa amaaso awali akalulu tutya ground ndaba nga NRM etagituukako nnyo abantu bano abali wansi simanyi kaakati ekyo olumu kiba kituufu weakness zibaawo mu bantu ne mu balala weakness bayinza okuba abamu bazisanga naffe tuli bantu wadde tuli ba NRM naye tuli bakaswaki naye ndooza ku luno tugenda kukola ekisoboka omuganda kyagamba nti okufaana obutanyagwa tulabe nga tutukira ddala ku bantu baffe abawansi olw'ensonga ffe mu Yoka bootcamp tulina structure ze twakoze nga ziviira ddala waggulu ku district paka wansi ku grassroot naye nga buli level yonna tuyinako abantu ate kati gwe ssebo oli awo ne bw'obeera ng'oli mulonzi wa muno mu Wakiso naye nga toyina ddala bikakasa nti oli mulonzi kubanga bulijjo tukooye bino NRM oye ekisaawe ne kijjula abantu ne bamenya emiti nga balabe president waali bwe tutuuka mu boxing nga tetulabamu kalulu ebyo twabigobye naddala nga ffe abamu Yoka bootcamp twagala buli mutwe gwe tulaba nga guli mu Yoka bootcamp gunoonya akalulu nga ddala mulonzi wa ewakiso wa Kampala. Kakati olaba nga Kampala ina challenge abantu abagibeeramu bangi era beeyita bannakampala naye nga si balonzi baamu kakati ffe twagala mulonzi yekka oyo ng'ali cream mulonzi gwe tugenda okuteeka mu structure zaffe tutambule nabo okuva olunaku lwaleero paka ku polling day. Anti obuzibu bwa General Museveni bwasanga mu byalo eno kyo nakiwulirako mu ba NRM nga bakyogera omu ku bo yalina mwogezi wa NRM yavaayo n'agamba nti tukooya okusomba abantu batwalira president ng'ava mu byalo ebirala ekintu nakyo kituufu kikolebwa bantu basombebwa ekintu ekyo bakikola basomba abantu naddala bamobilize abato baba baagala nabo mbu batekewo embeera nti bakola era balina abantu olubagamba nti leeta nti president ajja wali kati wano tuli luddawo tetuli wano Katooke naye oyinza okusanga ab'emukono bw'aba president ng'owakujja wano Katooke ng'ab'emukono be bali wano nga batuuse nga babalese mu bbaasi oba nga bagenze ku masomero bayoddeyo abaana niwe babeerawo miti oba katimba n'okukamenya bakamenya anti bambi baagala okulaba ku president naye kyenkugambye ekyenjawulo kyokka kye tulina ffeka abamu Yoka bootcamp ffe abakiina era ffe abakiyiya ndooza Mukama yatuviirayo tukikole tugenda kuba n'abantu mu Wakiso district kaŋŋambe nti bwe tuba tulinamu abagenda okuba abalonzi 3.5 ffe tuteeka okubaako n'emitwalo gyaffe 3 oba 2.8 nga shuwaddiru nga baffe ate nga bali mu structure zaffe era nga tugenda kutambula nabo okuva leero wano wenjogerera paka ku lunaku lw'okulonda abo abantu tugenda kubeera nga tubalina nga ate tetubata ate nga jjukira waliwo abantu baffe abagenda okuba nga tebali mu structure nga ba NRM bali mu structure zaffe za NRM abo nabo bajja kubeerawo ate waliwo n'abo abali awo wakatikati abatasalawo simanyanze ndi wa NRM simanyanze ndi wa opposition abo nabo tujja kubakwatako bonna tubakole ki tubanyweze tubalemere tubatume ne wansi ku ground bakungeyo bannaabwe tulonde President Museveni n'ababaka bonna paka kwasembayo wansi ebifo byonna mu bitwale twagala kubitwala. Okay, neyanziza muzikirize empumule njagala bwe tukomawo eŋŋombo egenda mu maaso Yoka eyina essuubi ery'okutandika okufuna ku bakulembeze be tulaba mu opposition abanene ebazze mu NRM awo nno bwe tugenda okuba ntandikira kampumulemu katono nzije Anything Media.
neyanziza akyaliko bali kubeera nga kooli Shafik Lwanganza akyaliwo. Tukyagenda maaso n'ensonga ez'ebyobufuzi wano mu ggwanga lyattu lino Uganda. Tuli ne munna NRM kozi kati mani nakuyita mukyala Lubega. Si mukyala Kafiiru. Mukyala Lubega. Okay. Neyanziza. Njagala wetukomye nga njagala waliwo eŋŋombe egenda mu maaso. Simanyi oba muyoka yekirimu baani abakirimu abakulembeze naddala abatandise okuva mu bibiina ebivuganya gavumenti. Alomo General Museveni yavaayo n'agamba nti bwe tunaatuukira 2021 tulina opposition. 2021 yatuuka position ng'ekyaliwo wadde nga twali tusigaze ekibiina kumpi kimu oba bibiri. N'avaayo n'agamba nti ne gurupu ya Kyagulanyi tugenda kimalawo. Bwe tutuukidde olwaleero ekyaliwo naye mulimu abatandise okuba nga bakola ebibiina ebirala. Ekyo mwaba kirimu. neyanze mukulu Shafiki ekibuuzo ekyo n'okusesa kisesa. Omanyi nze gw'olaba wano naliwo opposition. Naliwa FDC. Okuva 2011 okudda emabega. Ati okuva awo paka leero ndiwa NRM. Naye kati gwe olowooza nti ekyekigambo President Museveni kye yayogera yalinga alimba oba yali asaaga. Yali akikakasa era tukikoze. Kati njagala okutangaaza nti mmwe generation yammwe oba emyaka gyammwe mulowooza ddala nti opposition weeri. Opposition teriiwo. Kati muvuganya ki? Kati tuvuganya banoonya ssente. Tuvuganya banoonya ki? Sente. Kakati ddala bw'oba ogamba nti opposition weeri, kakati waliwo wano ebibiina ebibadde biruddewo. DP eyo yagenda dda twagimira. Nziramu Shafiki DP weeri. DP twalanulanga muteekako n'omukono mu. Twagimira. Ngenda kubuuza ekibuuzo ekirala. UPC ddala gyeri nga ne abagikulira bakolera ffe gyeri. Nayo sigiraba. Omukyala n'omwami bonna bali waffe era batukolera. Kakati gw'ogamba nti eyo gyeri. Omukyala yali omwami tali. Maama nkutidde. Jimakena tali. Atatya NRM gwe ntya. Tugenze ku FDC. Omukulu Amri ati abagikulira bali ruddawa. Bali mu FDC. Bali mu kubuzabuza kati nno kino kankibabuulire naddala mmwe. Amri ati n'ennandala bakolera. Maama nnyabo bali babeera eri waffe nga banywa kacaayi. Kakati mmwe abakyali abato kambabuulire. Nze gwe mulaba wano mukyala Lubega kambabuulire kino. Kambabuuse obanga ennaku zino bwe mwogera. Bino ebintu by'obufuzi buli muntu anoonyamu byakufuna. Naddala abantu ababeera ku side y'opposition. Tetuganyi naffe ababeera mu kiraasi tubeera twagala okufuna obukosi ng'abantu. Naye n'ababeera ku opposite side baba bano bazoganya bakunyenyenyenye bafune. Mukyala Lubega njagala nnyo tutangaaza wano. Nandala Mafaabi ne Patrick Oboya Mulyati aba FDC. Ewamwe gye basiiba mwena ali. Maama nkutidde. Nga batikkula nkya n'eggulo balinga bano abantu ababeera ebweru nga batikka emigugu gyabwe. Buli lunaku ewaffe kampani gye bayita ne batikkula ne bagenda ne beetereeza. Oba kiraba kati kino kankikubuulire Shafik. Ebina ng'okomyeko ebyo byokka. Nkyagenda mu maaso. Ngende mu maaso sebo. Simbula. Kakati FDC njimaze. Kakati ngenze mu NUP. Kubanga gye mulowooza nti ye yamanyira ye bakanga ye batiisa kati leero. Kakati bwe guba muti, omuti gubaako emirandira. Omuti gubaako enduli, mu Luzungu kye bayita stem. Kubaako branches oba amatabi. Kubeerako n'obutabitabi obutono. Ne kubeerako ebikoola ebitono ebinene. Kubeerako nno n'ebibala. Lindako ne kubeerako ebikoola ebinene, kubeerako obukoola obutonotono, kubeerako obutititi obutonotono, ogenda okulaba kuliko obumuli, omaliriza kuliko ebibala ku muti. Oba kiraba. Kati n'ebibiina by'obufuzi bino biringa bw'olaba ekintu ekyo ng'omuti. Naye kakati ku muti, emiti gwe gyonna gy'olaba, muti ki ogutuukiridde oguli complete. Ogwa NRM, ogwa DP, ogwa FDC, ogwa NUP. Kati bingi nnyo waliwo n'ebirala bye mutaddewo ennaku simanya PFF n'ebirala nze sibimanyi na bimanyi. Kakati ddala ebibiina ebiri ebasumbuwa PFF ne NUP waliwo ne DF. Ebyo tonyumya naawe. Kati kankubuulire.
bw'oba ogenze mu kibira mubaamu emiti era ng'egyo emiti tugimanyi nti girina omugaso tulina ne betufunako ku miti kakati nga wano waliwo omuti gwendaba ogwa ffene oba ogwa vakedo ogwo omuti tulina essubi nti tujja kulyako either ekifene oba ekivakedo oba okiraba naye kati waliwo omuti nga waliwo omuti baguyita mu Luganda baguyita omuti ogwo bagusimba gubanga kimuli kale kankugereze ekisogasoga oba okimanyi nga tolina kyogenda funako ekisogasoga bwe kikula bakikuula ne bakimenyamenya ne bakisula mu nnimiro ne kikola maniwa byebyo ebibiina byammwe ebiriwo leero era kati kankuwulira ekikulaga nti ddala President Museveni kyayogera nti opposition teriiwo kati bwe gubeera nga muti gukula gumeze gukula tebatandika okujjamu olulimi kiba kitegeeza ki nti baagala gukome awo guleme kuwanvuwa maybe guleme n'okuleeta ebibala kakati ye Nuupu kubanga Nuupu bwe yali ye buildings egenda ekula tolooza egenda ku makiwali nga omuti gufuuka omuti ogenda okulaba ettabi eribaddeko ery'amaanyi eddene nga balimenyeeko ettabi eryavaako lyeddene lyali ddenemukko lyali ddene mu kituufu oba kitegeera lyali ddenemukko ogenda okulaba ettabi eddala kakati amatabi mangi n'obusanso buvuddeko obusanso bwe bwani be bano Kazibwe Bashiri Kazibwe sittabi obwo busanso simanya Kiyagani Kiyaga tanavaayo lindako gavumenti bavuddeyo abo bonna abo simanya Irale Kiyaga Kagabo wammwe simanya Kagabo bonna bagenda bakunkumuka bukunkumusa obutiti kati obwo butititi obutandise omuti gutandise okukala obutititi obutonotono obwandibadde bwongera okukula gifuuke branches oba amatabi butandise kukala na kukunkumuka kakati kiba kitegeeza ogwo omuti guba gulina ekiwuka ekiguluma wansi ekiguganya okubeera fatayiro gutuuka okukula guleete ebibala abantu babiryeko mbadde njagala tutereezeemu kaawo katono ndowooza NUP oba n'ebibiina ebirala si bye ebibiina ebisoose ovaamu amatabi kuba ne NRM evuddemuko ku matabi ba Dr. Besigye ba Jeno Mugisha Muntu abantu ab'amaanyi nabo bavuddeyo ekibiina kikyaliwo okuvaawo kw'amatabi ago kiba kikyali anti kaakati jjukira ne NRM yavaamu amatabi naye wabaawo bwe gaba maka ng'omwami yakuwasa kati nga ffe abakyala kati nga nze mukyala Rose Lubega omwami yampasa kiba kitegeeza bwe yandeta awaka yali ayagala famire tujongereko egaziwe ebadde ey'abantu ababiri bakole ki bagaziwe naye omukyala n'omwami bw'akuwasa n'ozaala abaana 8 mukama ayinza okusalawo abaana ababiri oba omu n'afa ate waliwo famire zimu abatafa bonna ne bakula bonna ne babeerawo naye tekijjaawo famire kati newankubadde Nuupu ngambye nti evuddemu amatabitabi n'obuswansoswanso tetuganyi Nuupu weeri naye biyingi muzeeyi musajja muzibu nnyo era bw'oba naffe tumumanyi era gwe bw'oba omwagaza eddembe songa ku ntebe naye ebirala byonna bannayuganda leka babikole naye kyentebesonga ku ntebe nammwe ab'NRM bangamba waliwo yali agala ogisongako oba kiraba togisongako gwe kola ebibyo obeerawo ng'omwana wawaka lwaki olamuza entebe ya tatatata nga tannafa notandika okugamba mbu gwe oli musika wali olabyeko asikira omulamu bangamba wekakiri yali agisongamu anti kati gwe lindako tata mukama wali bamututte olitandika okuga nti tata yali yanjagala nnyo nze musika naye oyinza okutandika okwogera oba n'okwagala okulangirira nti gwogenda okuba omusika nga tata akyalimu tannaba nakukola naddaame olowooza tata talinamu matasobola kweyogerera lwaki mwe baana abatandika okugamba nze tata nga tofa nsalira ku kibanja njaga tudde ku structure za NRM naliko waneeno ku pano nembeerako ensonga gye nayogera nti structure za NRM twazira mu kamyufu nti okujja kw'abaali bavudde mu bibiina ebyenjawulo njagala kye tuba tuddako ki ekyabamisa akalulu abantu nga Twaha Kagabo abantu nga Muyanga Lutaaya
abali bavudde mu opposition nga tumanyi nti webadde eri mugenda kubaaniriza bwaniriza akamyufu kabakuba ebyo ewaffe mu NRM tebikola nti nno olwokuba wakyuse bakusanyukira ennyo bakuwa akalulu kuki olina sooka kukula ewaffe atalima tokungula naffe wano boolaba enkumbi zetulimya ffe twazegulira NRM tetuguliranga nkumbi tuli mu nnimiro ffe tulima emisana n'ekiro bwe tulituuka nga ebibala bye tulimye bikuze tubikungula balitwebaza ewaffe beebaza oyo akoze ekyo kyalina okukola naye mbuno simanyi ozze owuba olubuto oba kiki nti nno olw'okuba okyuse abantu abamu bakyuka balina ebigendererwa byabwe bingi oba okitegeera kati tojja kulowooza nti nno bw'onookyuka kati mbuno gwogenda okulyanga ne taata emmere wali ku dining wekka kubanga eno ewaffe munnange abaana bangi buli omu ayaayaana buli omu ayagala alyeko ye so bw'oba ozze ekisookera ddala olina okuba n'empisa ennungi ng'oli mwetowaze nga wakula n'abaana banno era ng'oli mukkakkamu eno ewaffe toleetayo kiwagi bw'oba oli kiwagi eno ewaffe tomalaako njagala tudde Kampala Wakiso tumukoonyeeko Kampala yo nga yo muyoka egibaze etya ndowooza akalulu akawedde mwafuna ng'oggyeko bakansalazi nabo nno batono naye mu bifo ebinene mwafuna meeya wa Kampala Central mwami Uhuru naye waliwo ekifo kyo kye mutafunanga nako kiruwa kikyobwa meeya ndowooza ne mwami Yiga naye teyali waba yali wa NRM era ebibiina byali tebinatandika kati mpozi bwe tudde Kampala Kampala eyo eri tekiniko nnyo naffe tukikkiriza era nzibu ekifo kya meeya ekyo kitutawaanya nnyo ddala era nga nze omukyalo omukkiriza mukyala Musumba ngamba nti ebirema tubikwasa Katonda ekiba kiganye ekiganyi kitukikwasa Katonda naye kati nga Kampala Central eyo ekintu kye tuyinza okukola ekinene ennyo mu Kampala Central soogerera Kampala District wabula Kampala Central tuyinza okufuna MP naye kati nze bwe ntunuulira bameyors abazze oba abagenda okujja era kiyinza otuyita mu myaganya gy'engalo buno obudde tuli meya Kampala Central oba Kampala District Kampala District naye nga meya Kampala Central wamanyi mukyala oyo ye meya waffe wa Kampala Central tukyamuyinamu ttaano era tumuyinamu essuubi nti ajja kudda ndowooza ekirungi kya Uhuru kye mulabamu nti n'abopposition bamwagala ye ng'omu yali lavule bambi eri abantu era tumugamba we salute him kubanga musajja muweereza mulungi Kampala Central ekifo kya MP ekyo mukibaddemuko kondoza kwaliko Honorable Francis Babu webaserabidde ne mubeerako ne Honorable Nsereko nga tannaba kuweta makono kufuuka Rebel MP Lord Mayor bwe yajja ndowooza Lord Mayor yali akigenzeemu awo mwami Lukwago mu 2011 naye Nsereko bwe yajja n'akikola ki n'akiddiza obudde buno muyina essuubi nti musobola okweddiza ekifo ekyo kuba mu bifo byonna ekyo kyo mubadde mukirina ekifo kya Kampala Central ku kya MP tuyinza okugezaako Mukama Katonda bw'anaaba atukwatiddeko ne tukwatagana ne Haji Misa Kabanda oyo Hajati oyo tusobola okukitwala tuyisobola okukitwala kuba mukyala si mubi ate mukyala mukozi ate egyo emyaka gyakukola si gyakwonoona emyaka gy'omukyala gyakukola si gyakwonoona Katonda nga yimubezi tusobola okukitwala newankubadde challenge mu Kampala awo wakati awo nyingi nnyo naye tuyinza ekyo Katonda okituwa kuba kati ye Nsereko yawanika ajja ku ntebe nnene agenda kati abo babayita bakawawa nabo bakawawa nga twali tumuyinamu essuubi gwe oli ddamu n'ompita wano gwe tunula olabe oli ye Mzee Museveni Katonda ye yamuleeta tebamunyeenya Katonda yeka yagenda okumunyeenya
aveewo Katonda yekka yagenda omunyenya ne teri muntu agenda munyenya wano e Uganda. Kampala Central mugenda muvuganya David Lois Lubongwe yali mwana nno wammwe abantu abamu bamanyi akyali wammwe naye buno tulaba amaanyi gakosa mu position ate mangi munnange ne gwe wazaala ajja kkubira eŋŋoma n'ozina ate buli omuntu yenna bwe bamuzaala bw'akula yeesalirawo newankwadde yali waffe ne munnange kati osanga yasalawo ng'alaba obulamu bwe bwali bwalina obutambuza kubanga yamala naaweza emyaka 18 egisalawo so n'olwekyo gwe tuvuganya tumwagaliza abeereyo tulabe ki mbeera kijja n'ateekawo naye nga naffe tetutudde ekifo kyabava mu ngalo ndooza kyali kya Nakawa East kuba mwami Ruhindi yaliyo ebisanja bibiri biramba newe yafuuka deputy attorney general yali akyaliyo obudde buno taliyo kati agenda kudda era ye yayise mu kamyufu Frederick Ruhindi yayise mu kamyufu ke Nakawa East era tumusabira Katonda era tumwagaliza oyo ye musajja waffe musajja waffe mukono kyemmanya ajja kudda era constituency eyo njinamu essuubi okubeera nga tugenda agenda avuganya Waisa Mufumbiro Kabaziguruka be bantu bavuganya tekuli incumbent ekituufu sessuubi mulirina tulina essuubi ly'amanyi nnyo mu oyo abantu njagala okuwunzika manyi bantu buli wobawo ekitone ate bayayaana ofuna ekirala wunzika ku nsonga ya Muyoka ne programu ya Saturday abantu bakitegeere kakati olaba nga ngenda okumaliriza nga mpunzikira ku nsonga za Muyoka ekyo kyennyini kye tukomyeko ekya Frederick Ruhindi ze ensonga ezimu eza situdde Muyoka bukubirire engoye tuzambalira ku mugongo n'okwebaka tetukyebaka lwa nsonga zino wammanga tuyina obulumi mu Kampala ne Wakiso kati ngaffe abali mu evening yaffe kuba kati emyaka egyaffe kasitanga otuuka mu myaka 10 ng'oli okiri wakati atano okugenda mu maaso awo ng'okiri wakati obeera mu evening yo kakati ngaffe abatandise evening yaffe tulaba tuyinza okuleka embeera etajja banyumira mu ggwanga wano kyovudde olaba naffe twavuddeyo nze kyasinze okunzijayo kuza NRM ku ntikko mu Kampala district ne Wakiso tugenda mu Nakawa kutuuka ku buli muntu wa NRM aliyo era kano kalango mwenna aba NRM abali eyo abeebase muzuukuke abakoowu omuntu akoowa afudde omulamu takoowa muzuukuke twezze engulu tuddemu tutwale ebifo byaffe bya NRM obukulembeze butambule bulungi kubanga awali akwagala nawe gwoyagala President Museveni ayagala nnyo constituency zirimu abantu bakola nabo abamwagala anga naye bamwagala kimwanguyira nnyo kubanga babeera bakommunicatinga bamusaba naye n'abatuma so n'olwekyo nze nkubiriza ba NRM bonna mu Kampala district ne Wakiso nti twezze engulu twezuukuse ebyobukoowu tubiteeke ebbali kuba tukyali balamu omuntu omulamu takoowa kyova olaba omuntu afudde gwe bagamba nti amaze emirimu gyeffe tukyalina emirimu gy'okukola tukyalina amaanyi era tuddemu tukole bulungi nnyo NRM tugize ku ntikko mu Wakiso ne Kampala district z'ensonga ezandeese era nga ngenda okumaliriza nkubiriza banna Wakiso bonna kubanga President Yoweri Kaguta Museveni yalonkinga dda Muyoka e Kampala kakati twakyusizaamu ne twongerako ekigambo boot camp ekitegeeza nti ffe be bakigatto b'omu Wakiso ne Kampala abagenda okuza NRM ku ntikko era bwe kataligirya mu Wakiso tugenda kufunamu ababaka ne mu Kampala wunzikati Muyoka ku kampu eyo egenda okubaawo maye ennaku zino twatiddemu bulijjo tutya okugenda mu bibiina ebirala nga tugamba abantu abeeyo kye tubategeera bulungi balina amagaali biki NRM yatabuseemu ey'omulundi guno ogenda mu lukuŋŋaana lwa NRM tolina ttambula na ssimu w'abantu baana be mwajje mu ghetto bakambwe ekigenda obbeera eno ku Muyoka boot camp tugende n'amasimu gaffe
akakati ffe mayuli twabamanyira nti muba ne security nedda n'ekirala ebyo ebintu byemulaba nti nno abo abaana simanyi abaakola eggaali ne bagenda nga basikambula abantu mu makubo nga babajjako n'amasimu gaabwe ga mazima abo abaana ba ghetto kituufu naye si baana baffe ba NRM. Ekizibu kye tulina wano mu Uganda waliwo abaana baffe abali awo nga balinga embuzi endaawo. Bwe bayita enkazi eveeyo tavaayo, bwe bayita ennume eveeyo tavaayo. Kati abo abaana baffe abali awo wakati beebo babambaza bwambaza waliwo kati omanyi abantu banoonya mmere ya leero babambaza obutishaati bwaffe obuliko President Museveni ne babagamba mujje batwale wano kuba nze nalaba abaana bawala nga bakaaba kale omwana wange yabadde wano ne bamutwala ne bamuwa emitwalo 2 jangu ogende owerekere President Museveni kakati wuno bamukute bamusibye abaana baffe ye wakaji babeera n'emize gyabwe mingi kakati kyova olaba ffe abamuyoka butu camp bw'oba ogenda kuyingira mu yoka boot camp oteeka okuba na bino wammanga tukujjako efotokopi y'ennanga muntu ne tugiteeka mu ofiisi yaffe ekikakasa nti oli we Kampala ekawempe wano ekatooke tuba tugenda kukolako follow up era ekibiina kyaffe ekya Muyoka boot camp kyekikyasinza okuba ne discipline wano mu Uganda olw'ensonga tukumanyi nnyo gy'ova paka kuba tukwetaaga tutegere ddala nti lwaki tukutadde mu kino ekintu ogenda kuba mulonze tugenda kumisinga kaluluko 1 2 ojja kuba muntu mutuufu ne bw'onoogenda nobba tujja kukolako follow up kuba tulina ebikwogerako yenjawulo naye ebibiina ebisigadde bikunga bukunzi mujje abantu ne bajjula naye nga tebamanyi na gye bava ffe mu kibiina kyaffe bw'okola ensobi ng'ezo tukugoba era ffe boolaba abamuyoka boot camp fe President Museveni waffe tumwagala nti ffe tetwamuwerekera kyaddondo lwa nsonga ezo kubanga tuyinza okuba twandibadde tukyatambula tugenda kuba ffe tuli bangi nnyo tuli emitwalo 3 egy'abantu mu Kampala district ne Wakiso kakati abantu abo singa ngamba nti ndagidde temuyinza kubuulamu bafuluuka abayingiramu muba mwakatambula okuva ennakulabye paka ewandege yanga wabaawo ayingiddemu ngabba omuntu nga baga nti abamuyoka baabo bakoze eki era nkubiriza abagenda okujja bonna ku mukolo bajje ng'omutima gubali wamu ng'agottera embwa ffe waffe teriyo ebyo anti toyinza nakukombako kutesitinga olaba oba biwooma gukubeera wamu nti era ogottera ki mbwa so n'olwekyo tubakubiriza muyoka tulina launch nga 9 olunaku lwa 6 tukeera ku makya sawa 2 tujja kuba tutuse ku kisaawe wali ekireka bayitawo mu kirema tugenda okulonkingira muyoka lwaki tugenze eyo twagadde abantu bonna basobole okwekuŋŋanya b'omu Wakiso babeera awo tubalonkinge tutandika emirimu tugenda wansi ku ground kunoonya kalulu neyanziza mukyala Lubega musikirize tukome wano ebiwooma ebyo bigwa byokya tujja kusingana omundi omulala yani mukyala Lubega twogere ku nsonga ez'enjawulo mukama akunkumire nkwagaliza kyonjagaliza beera bulungi